Mwasuze mutya bamikwano kansubire mwasuze bulungi. Musiibye mutya kansubire musiibye bulungi bamikwano. Mbaniriza ku channel yange mwebale nnyo mwebalire ddala kujja. Abapya bw'oba oli mupya weebale kujja subscribinga, likinga, commentinga ate osharinge. Bamikwano mwebale nnyo mwebalire ddala abatakoowa kujjanga kutuwa ku magezi gammwe ne mujja ne mutuwa ku magezi munnaffe abazze ng'alina ekizibu n'asobola okubeera ng'ayambibwa. Leero simanyi oba n'alabika bulungi naye wabweru empewo nnyingi. Ndowooza vidiyo yajjo mwagirabye yonna ng'erimu mpewo yokka. Naye nga bamikwano mba ntuuse ne munnaffe ono nga naye ayagala ku magezi gaffe. Agamba bw'ati nti mbalamusizzaako bamikwano mwenna abajja ne mutuwa ku magezi mwebale nnyo mwebalire ddala. Agamba nti nafuna mukwano gwange era nga tuvudde wala naye tetuli ku kyalo kyekimu kwe twafumbirwa, kale kambajja ne wato wansi nga tetunnafumbirwa. Twali tetunnafumbirwa nga mukwano gwange nnyo era nga gwe mbuulira buli kyange era nga gwe mbuulira na buli kimu. Era okufuna omusajja ono gwe nnina namulabira ku mukwano gwange oyo kubanga omusajja bba wange yali mukwano gwa bbaawe. So namulabira ku mukwano gwange ono. Bwe nagendayo bakyalira ne nsangayo oyo omusajja n'anneegomba n'ansaba mpase ne nzikiriza n'ampasa. Omusajja bwe yampasa n'anteeka ewaka. Bwe yanteeka awaka ne mbeerawo tubaddewo tuzadde abaana ne mukwano gwange nga gyali mu bufumbo bwe era nga ngendayo ne mulabako. Era nga bwe mumanyi ebizibu bitagwa mu maka, mukwano gwange baafunamu obutakkaanya ne bbaawe. N'agendanga mu kyalo ewaabwe ewa maama we. Paka maama we bwe yamugambanga addayo ewa bbaawo era n'akwata ekkubo n'addangayo ewa bbaawe. N'anoba nga kumpi buli mwezi anoba. Mukwano gwange maama we yatuuka n'amwetamwa n'amugamba omukazi tanobaanoba atyo. Kwata ebikunta byo oddayo ate toddanga wano tewali kifo kyo. Bw'oba wafumbirwa tuula, nange tondaba we ntudde ewa kitaawo. Nange nnina ebinnyigiriza era nabisanganga naye natuulawo lw'abaana ne mbakuza olw'okubanga nali mbaagaliza mubeere mu kika kyammwe. So naawe kye njagala okole tuula mu kika kya bbaawo, kika ky'abaana bo, fumba, gumira buli kizibu ekijja. Okuggyako ng'olaba embeera egenda kukutta, awo nkukkiriza okudda. Naye bw'oba nga embeera ya bino twayombye bino, simanyi omusajja yakoze kino, ebyo si kyakwagala kulabako wano. Wamma mukwano gwange n'anyiiga era yampita n'abinnyumiza ne mmugamba naye mukadde mutuufu. Oludda omulaba nga mutuufu kubanga bw'onoonobwanoba otyo onaatuusaawa. Olina okubeera ng'okola ki? Ng'otuula. Guma, buli musajja ayenda, buli musajja akola ki? Buli musajja akola ensobi. Ate naffe si ffe abatuukiridde, naffe tukola ensobi. Nga mubuuliriranga mukwano gwange era nga mulekayo mu bufumbo bwe. Nga nange nkwata ekkubo nga nzirayo mu bwange. Naye yasigala anyiigidde maama we lwaki amugobye. Terwalwa mukwano gwange oyo nga waddamu nga bafuna obutakkaanya. Nga nkubira essimu nga ngamba mukwano kimpitiriddeko naye mbadde nsaba nzije mpumulireko ewuwo ennaku 2 nja kumala nkole ki? Nkomewo mu bufumbo bwange. Nga mmugamba tewali buzibu, jangu owummulemu ojja kumala oddeyo. Mukwano gwange olwajja yajja n'ebintu bye byonna. Ne mubuuza gwangambye okujja okuwummulamu ennaku 2 ate ng'oleese ebintu byo byonna. N'aŋŋamba muganda wange obufumbo mbukooye era mpulira nkooyeeyo saagala kuddayo. Naye wano ngenda kubeerawo katono, ngenda kufuna wendaga. Ngenda kunoonya omulimu nfune ampangisiriza ennyumba nkole. Nga sirina bwe naamugoba kati mugobe ntya? Maama we yamugoba addewa nga mulekanga mukwano gwange nga tubeerawo. Mukwano gwange yakwata omwezi ogwasooka, yakwata omwezi ogwokubiri, tuli mu mwaka mukwano gwange nga taseguka.
buli we nagenzangako kinyegako nga ŋŋamba maama onkooye ate nno beera ne mukwano gwo naye ng'asobola okuyamba naye mukwano gwange ono ye tanyamba wadde omulimu n'ogumu wabula ng'atuula wali buli kimu n'alagira bulagizi nga neŋŋaŋa nze mukozi saafaayo n'enguma lwali olwo nali siriiwo ŋŋenda okudda nsanga obuliri bwange bwonna bwale bulungi nga wenna bwaze si we buli nga ye yabitereezezza ne muyita ne mubuuza taata gundi yakomyewo okwo n'aŋŋamba nedda ne mbuuza ani yayaze obuliri bwange bw'ati n'aŋŋamba nze ne mugamba byonna bikole naye sikukkiriza mu kisenge kyange ekisenge kyange kindekere sikisiba lwa nsonga nnyinza okuba nga siriiwo omuliro ne gukwata ne mbeera nga sisobodde kukola ki kutaasa bintu byange kyova olaba sikisiba ne mugamba n'ekisenge kyange kyesonyiwe kumbe nze bwe mbeera siriiwo ye omwami wange waba akomyewo amukolera buli kimu kumbe omusajja beeyagala n'omukazi ze simanyi era ndowooza ku olwo lwakuba nakomawo mangu ku ssaawa ze batasuubira yali ndowooza omwami anaatera okudda beesisinkane nga siriiwo nga bulijjo bwe bakikola kwe kutereeza obuliri bannange ku lwali lumu nabasangiriza nasanga omukyala afuluma mu kisenge kyange ne mugamba naye mukwano nagamba ekisenge kyange kiveemu toddamu kigendamu ebyo byonna mbyogera nga simanyi ti n'omusajja gy'ali mu kisenge omusajja kyavaavaayo ne yeesimba awo n'agamba ono mukwano gwo abeerawo mu buli kimu we mwetaagidde wonna abeerawo gwe obeera wagenze kukola ne mugamba waaki tewaŋŋamba nti toyagala nkole mbeerewo nga nkulinze ananga omusajja yanneekalizaamu omusajja yanvuma omusajja n'ayagala n'okukwata okunkuba mukwano gwange ng'aseka neera namutunuulira ne muyita erinnya ne mugamba ggwe onkoze kino lwaki onkoze kino n'aŋŋamba ago gakyali mabaga natunula nga ninga atawulidde naye ng'ate mpulidde nawunga bannange bamikwano mwesiga emikwano naye mufuneko wegikoma tosembeza mukwano gwo wakaawo omukazi yakuvako olwo yanzigulako olutalo nga naŋŋamba anti okitegedde ndi mujjawo luli bulijjo okimanyi ndi mukwano gwo naye kati ndi mujjawo ate ne wano njagalawo gwe tambula oveewo ndina lubuto lwa bbaawo nayinamu abaana 2 nawulira obusungu nakaaba nenkwata ekkubo nengenda nembinyonyola maama we n'aŋŋamba oyo kyova olaba ne baganda be tebamwagala bamugoba buli omu yamugoba ewuwe buli waagenda akyankalanya buli waagenda ayagala bba wa munne era saamanya nti nno yajja eyo nandibadde nakulabula dda n'omugoba bannange bamikwano kyansukkako nga bukyensuubira bulijjo si kyendaba natambula nenzira ewaka ku olwo nakomawo leeti nasanga banzigaliddewo nga bali munda era nasula ku mulyango abaana bange baabampeereza wabweru ne baŋŋamba bw'oba oyagala tambula ogende otuviire naguma nensula ku mulyango ne bukya ku makya nenyingira nenzigyamu ebintu byange n'abaana bange naye mu butuufu ng'obulumi bunzita teyandibadde mukwano gwange gwe nayamba teyandibadde ye bannange nakwata ebyange neŋŋenda ewaka wange musajja yajja ewaffe n'agamba mpozi nga ababaana si bange naye bwe baaba bange bakwate obampe omusajja n'aŋŋamba era bwe bafunanga obuzibu bwonna oba baagala buyambi toŋŋambanga ate nga mu butuufu nali seesobola ate nga omusajja asobola okulabirira abaana be nenkwata abaana ne mbamuwa mukwano gwange kye yakola abaana bange omu yafa naye yamala ennaku 3 mu nnyumba nga tebaŋŋambye nako nti yafa nga wabula bamulese awo luvannyuma ne boogera kubanga omwana twamutuukako nga mu butuufu alabika yafa dda bannange bamikwano nakaaba ne muggyako omwana wange owokubiri
N'aŋŋamba era n'oyo naye ajja kgenda, okimanye nti wano tolinaawo kantu era tolinaawo ky'osigazaawo era tolina kikuzza mabega, n'oyo naye agenda kufa. Bannange natuuka ewaka omwana wange yalwala, najjanjaba omwana mu maziga mu bulumi ne nzijanjaba omwana. Bannange bamikwano, omwana wange yatereera, omwana wange yawona, naye kati omukazi olumbe lwonna lwamuddira n'abaana be. Omwami wange yatereera alaajana mbu nzireyo mufumbirwe, mbu eri ye teyali tabimanyi bye yali akola. Abantu baŋŋamba mbu sonyiwa omwami wo baali bamuloze bulozi. Bannange ne bwe baba bakuloze bakwerabiza omukazi wo, bakwerabiza ki? Nedda. Ne bakulabiza n'okulaba nti abaana bo babatulugunya. Mu butuufu obulumi bwe nnina bungi. Abantu baŋŋamba sonyiwa bbaawo, ddayo mu maka go kuba agakolerera. Naye mukwano gwange ono ajeera bujeezi, ennyimba ezaamuliko, kyokka n'omusajja oli naye agamba muwonyeze abaana be kubanga abaana be tebalina musango. Ne mmubuuza nti abange be yatta baali balina omusango, ne mmugamba nno ababe weebali asobola obbajjanjaba tebaafa. Ne mmugamba abaana tebalina musango era abaana ngenda bbajjanjaba bo bawone. Abaana twabajjanjaba, omusajja n'agamba kati oyo yamanyi sikyalina kye mmwetaaza. Annaye bamikwano, omusajja ngamba nziremu mmufumbire, mbu nzireyo mu maka gange ntuule nzaale abaana bange, kati binsobedde. Mukwano gwange famire ye enneegayirira, mbu musonyiwe yali tamanyi, mbu yali nsobi era bwali buto. Bannange obuto tebukuttisa mwana wa munno. Obuto tebukukyankalanyisa mu bufumbo bwa munno eyakuyamba. Oba yali ayagala maka, lwaki teyaŋŋambirawo nti ono omusajja nali mwagala kuva dda? Kubanga mbu yagendanga yeewaana ne mu bantu nti oyo nze namutuusa awo waali, ne mumulaba anyirira, ne mumulaba agezze, omusajja amwagala, amugulidde amamotoka, nze namutuusa waali. Singa sinze yandifunye oyo omusajja ow'ebbeeyi? Singa yali taze kukyala wange yandifunye oyo omusajja ow'ebbeeyi? Ate era tajja bbeerawo. Mikwano, mpulira nga buli lwe nsisinkana mukwano gwange ono ennaku ennuma kubanga yali mukwano gwange nnyo, naye ate mpulira ntya okumusonyiwa kubanga ayinza okuddamu n'ankola kye siisobole. Bannange mumpe ku magezi bamikwano, munnyambe mumpe ku magezi, naye nsobeddwa. Bannange bamikwano, amagezi tugateeka wansi mu comment section. Mukwano gwaffe ono ayambibwe, muganda waffe ayambibwe, afune obwenkanya. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Teweerabira kusubscribinga, ng'osubscribinga koona ku kadde. Buli vidiyo gye nnaaba ntaddeyo gugenda okuba ng'osooka okumanya. Bamikwano mwebale nnyo, mwebalire ddala, Mukama abampeera omukisa.